Hello everyone, muli mutya basebo ne bannyabo, mugye baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Batali bulungi bannaye tubasabira Mutonzi abasaasire. Ayiruga bannamugereka, gwe wagereka era ebirungi n'ebibi byonna biri mu buyinza bwo. Tusaba otukendeereza ebigezo, otukendeereza okusoomoozebwa, kubanga mu mazima ate era osobola. Tuwe obulamu obulungi obutaliimu kubonaabona, butaliimu ndwadde, tusobole okuwangaala tutuukirize ebyo ebyatutondesa weewaawo. Kale n'essaala yaffe eno ennyimpimpi bassebo ne bannyabo, njagadde twogere ku nzimu ku nsonga ezituluma. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese, omuweereza wammwe, nga njagala twogere ku omanya otya nti empewo ezikuluma zikwagaza buweereza oba zikwagaza kukola busawo Buganda. Obuzibu bwe tuyina ffe ng'abaddugavu bwakulowooza nti buli empewo gwe ziruma, buli empewo gwe zibanja aba ayina kuba musawo Muganda. Obuweereza kye kiti mwe tuzaalirwa, ky'ova olaba buli mwana eyakazaalibwa ayitibwa muwere. Amakulu nti muweereza, ekigambo kisalibwako busalibwa naye ekimufuula omuwere nti aba muweereza. Tuzaalibwa tuli baweereza ba Katonda, tuzaalibwa tuli baweereza ba nsi eno nga tuzaaliddwa kugiweereza. Era tuweereza okuva ku bakadde baffe ne tuweereza abantu be tuwangaala nabo. Naye omanya otya nti obuweereza bwo bujja kusukka awo, bujja kusukka bakadde bo, bugaziwe buyingiremu ekyalo, bugaziwe buyingiremu abantu b'amawanga amalala, bugaziwe buyingiremu b'omanyi ne b'otomanyi. Essaawa eno kye twagala okutunuulira. Abantu bangi mu nsi muno bwe baba bazaalibwa okuviira ddala ku lubuto, obubonero bungi obweraga. Obuweereza buno bwa biti bingi, so si busawo Buganda nti bwe buweereza bwokka, nedda. Obuweereza omuntu asobola okuba omusawo nga si Muganda, nga dokita, naye nga buweereza, ng'obusawo okubukola kwali kuyitibwa abeere omusawo. Ekyo twakitunuulira wano ne tugamba nti ate bw'oba ng'olina obuweereza bw'otegedde nti bw'oteekeddwa okutambuliramu, Katonda n'akuyamba n'oba ng'obutuukiriza, ate mu bwo obeera musuffu nnyo nnyo nnyo. Kale nno obuweereza si bwa busawo Buganda bwokka, nedda. Eriyo obuweereza obwamulerwa. Obuweereza obwamulerwa ye muntu abeera ku kyalo naye n'alera abantu b'amanyi ne baatakola ki, ne baatamanyi, n'abalera okubafuula abantu. Nga siga nti oba alina ne bw'abayita ekiseera kino bwe kiri. Edda yabanga mutongole ng'amanyiddwa nti mulerwa, naye kati kyeraga bwerazi n'olabira awo nga ggwe mu maka go olina abantu bangi naye nga bonna enzija yaabwe tosobola kuginnyonnyola. Omu yajja akaaba bizibu, omulala wamuwa mulimu bwe yamala okukola teyagenda, omulala yajjira ku munne, kwegamba mu ngeri eyo bw'etyo n'ogenda ng'oyaza abantu. Omuntu bw'atyo nga naye kyekyo ky'ateekeddwa okukola, kulera bantu. Abantu abo aba asobola okubeggyako singa aba ayagadde, naye singa akigezaako embeera ate etandika okumukaluubirira. Bajjajjaffe Nazzikuno balina emirimu gye baakolanga.
balina emirimu gye baakolanga nga bo mu buweereza bwabwe. Egyo gye tugamba nti gyansikira mu famire. Jjajja bw'aba yali munozi wa ddagala, mu buli ngeri aba ayagala omwana asigalawo ng'atambuza ekiti ekyo. Naye ggwe omanya otya nti nze jjajja gw'alonze okutambuza ekiti ki? Jjajja bw'aba yali alagula oba ng'akebera oba ng'avumula, omanya otya nti ggwe gw'alonze otambuze ekiti ekyo kye yali akola? Kuba kaakati ogera n'obeera awo n'ogamba nti nze nnina ekitone. Nnina ekitone nze buli ekiba kigenda okubaawo nkiraba. Oba nkiroota oba njolesebwa. Naye ng'ekitone ekyo kisoboka okuba nga kyakuweebwa kuyamba ggwe na kukuuma abo bakwetoolodde obe ng'osobola okubataasa embeera embi. Nakyo kika kya buweereza naye nga ggwe awo olina okkuma. So toyina nti ate okutuule okole obusawo olagule, nedda, nga ggwe awo olina okukola ki? Okukoma. Bangi balina ebitone. Abalubaale abalinga ffe tujja n'ebitone eby'enjawulo mu kuzaalibwa kwaffe. Naye olw'okuba nti tulina ebitone tekitutegeeza nti ffenna tulina kuba basawo baganda. Nedda. Wazira omanya otya nti ate kati ggwe ebitone by'oyina bisusse oyina kuba musawo muganda. Ensonga esooka mu kuzaalibwa kwaffe, okuzaalibwa kw'omulubaale anaakola obusawo obuganda oba obuweereza obw'ekiti ng'ekyo eky'okumalawo ebizibu by'abantu, okugonjoola ebizibu by'abantu, okutabaganya n'ebirala. Obubonero bweraga akyalina mu lubuto. Abaana ng'abo batandika okwogera nga bali mu lubuto. Ababimanyi abaali babirabyeko mujja kunjulira kubanga birabika entakera. Nga naye naloosa omwana nga aŋŋamba naye ng'ali mu lubuto, oba n'aloosa muliraanwa, n'aloosa muliraanwa. Kale kuzaalibwa kw'omwana oyo ate era waliwo obubonero obweraga bamulerwa abo abaazaalisanga baasobolanga okumanya obubonero obwo obw'omwana azze nga wa njawulo era ng'agenda kutuulamu obuweereza. Ate oba ne bakabaka baazaalibwanga buzaalibwa. Omwana n'azaalibwa n'amanyika nti kabaka, ng'oluusi n'aba muzadde si na bakabaka nti oba balangira, wazira nga bakopi, naye nga obubonero bwonna bweraze nti ono ajja kuba muweereza mu kiti bwe kiti. Bo baamanyanga. Kale nno ng'omwana oyo amaze okuzaalibwa, omwana oyo abeera muzibu mu kukula kwe. Ekisooka aba mugezi mu bulamu buno obwa bulijjo. Abaana abo bwe batuuka ku ssomero batera okuba abazibu. Oluusi baba balalu nnyo ekyensusso nga bw'ogamba nti ali nnoti. Baba n'ebigambo bingi. Babeera ba problem solvers ate nga baba bakuŋŋaanya ng'abantu abaana bannaabwe babakuŋŋaanirako. Abaana abo bwe bakula batandika okufuna obubonero. Kitandika nnyo mu adolescence awo. N'atandika okuloota ng'empewo z'abajjajja be zimutuukirira nga zirina bye zimugamba. Era abaana bwe batyo baloota nnyo nga babuuka mu bwengula, baloota nnyo nga bagwa mu binnya, baloota nnyo ebirooto eby'enjawulo naye nga ekibaawo eky'enjawulo nti aloota ekirooto kimu nga kyamuddiringanwa. Omwana atuddemu obuweereza obw'ekiti ekimu. Bw'omala okufuna ebirooto ebyo, olumu bakadde baffe batutambulirako ne bagenda ku basawo ne beebuuza, babuulirwa. Kati bamala okubuulirwa nti omwana ono omulaba, wa njawulo munnaye, empewo z'ewaabwe zaamulonda abe ng'akola omulimu bwe gutyo oba jjajjaawe gwe yakola ki? Gwe yamugamba, gwe yamusikiza. Kale bakadde baffe batera okutuulira ensonga ezo, abamu nga beewala bizibu bitambula n'ebyo, abalala nga beewala okugamba nti ate bayingidde mu sitaani. Kale ne baba nga baggyamu embeera ezikotogera naye ng'amazima ebiseera ebisinga baba bamanyi.
naye ng'ekituufu kiri nti omuntu anaakola emirimu gino watuukira emyaka 18 19 aba amanyi kubanga empewo zimukyalira entakera era nga zirina ebintu eby'amakulu ennyo bye zimubuulira eby'enjawulo naye yennyini byatuula awo ne yeewuunya n'agamba yee ate kino. Kale singa oba nga tosobodde kumanya, empewo zino zireeta ebizibu gy'oli era embeera etandika okukaluubirira. Naye ng'okukaluubira kw'embeera kuno ng'empewo zaagala onoonyereze osobole okuzimanya nti gye ziri era ze zirina kye zikugamba. Embeera ekaluba etya? Ofuna ebizibu eby'ekibwatukira kwegamba nga bw'ogamba nti ekizibu ky'obadde teweetegekedde. All of a sudden mukama wo n'atabuka n'ajja n'ayomba nnyo emu bbiri akugobye ku mulimu. Kati awo mu kunoonyereza lwaki angobye ku mulimu bannaye nga n'eggolo yampaanye nti nze mukozi asinga biki. Awo n'okimanya nti empewo z'ewammwe zibanja. Empewo zireeta olutwe b'omanyi ne b'otomanyi bonna ne bakkakkana ku ggwe ne bakuwalana. Empewo zikyayisa, abantu bakukyawa ate naawe n'obakyawa naye ng'ensonga entuufu tewali asobola kuginnyonnyola. Wazira olabira awo ng'abantu bakutamye era nabo ne bakutunuulira mu butuufu nga balaba obatamye. Nabannyonnyola ne mbagamba nti ekizibu ekireeta ekyo z'empewo zaffe empulira gye ziwuliramu gye tuli. Abantu balaga nti empewo zaabatama. Kati naawe atambula nazo zituuka ne zikutumba ekifaananyi n'oba nga naawe otambulira mu kiti kyazo nga naawe munnange abantu baakutamwa era naawe wabatamwa. Mu ngeri eyo bw'etyo zireeta ebizibu n'oba ng'osiraana nga buli ky'okwatako kisiraana. Zireeta ebizibu n'oba nga ggwe owola naye nga b'owola tebakusasula. Kwegamba n'obeeraawo ng'obanja bubanzi ate nga ggwe teri akuwola. Zisobola okukuluma ne zituuka n'okukubuzaako w'otuula. Tubirabye enfunda nnyingi. Nze nalabako purofeesa omu yali yakola n'azimba amaka ge mu lusozi naye empewo zaamubanja ne zimubanja naye ng'asuulayo gwa Naggamba. Purofeesa oyo sijja kumwogera mannya temutya naye zaasooka ne zimubanja. Nze we nnamumanyira ng'olwo atandise okwetambulirako naye nga mu kwetambulirako olwo ng'ebintu bye bisinga obungi biboweddwa ng'amaka ge gasigalidde ng'ate nago bbanka eyagala gatwala. Purofeesa yagambibwa nti bajjajjaabo bakwagaza okole emirimu gyabwe. Bakwagaza otuule ku kiwoolagule. Yali musajja yeddira mu mmamba. Purofeesa yeerema naye ku olwo lwe baali bagenda okutwala enju eyo Musamba gw'agamba Purofeesa egumugamba oba oyagala kkakasa genda ofumbewo ekijjulo ky'abalongo osabe bajjajjaabo obasabe amaka go galeme kugenda. Purofeesa okusinziira nti ennaku bbanka ze yali emuwadde zaali ziweddeyo yagenda n'afumba ekijjulo ekyo era n'akigabula bulungi era n'akirya abeewe ne bawoomerwa. Ekijjulo nga kiwedde kubanga kyaliyo ku Ssande, ku Mmande bbanka mu kifo ky'okujja kubanga ennaku zaali ziweddeyo yamukubira ssimu n'emuyita ku bbanka. Era bwe yatuuka eyo n'emugamba boogere. Baatuula ne boogera. Bbanka n'emulaga nti yo tekyali mu interest yaayo kutwala maka ge kubanga naye ekimanyi nti ago ge maka ge. Era yafunye n'okumanya nti ye property yokka kumpi gy'akoze eki gy'asigazza. Bbanka yawa Purofeesa grace period n'emwongerayo ebbanga ekintu ekitatera kusangika. Naye ekyasinga okutusanyusa nti Purofeesa
yajja n'atuula n'omutembeeyi atunda amasuuka. Kati ne batuula nga bwoga nti butuukiro. Bantu bonna we batuukira kati batuukidde awo balinda bagende ku lukiiko. Omutembeeyi n'agamba nze kino bajjajja kye bankoledde sikirabanga. Eggulo navudde wano n'amasuuka gange. Ne ŋŋamba leero ka ŋŋende nkolereko entebe. Naye bwe nagenze entebe, olwavudde mu mmotoka bwe nti, omukyala n'annyimiriza. N'aŋŋamba muvubuka amasuuka go nga malungi. Mbadde njagala onguzeeko naye obuzibu tulina kgenda ffenna ewaka kuba kati sirina bwe ŋŋenda gakebera wano. Ne ŋŋenda n'omukyala bwe twatuuse ewaka yanguzeeko ppeya 8. Nabadde ne ppeya 10 naye 8 omukyala yaguguze cash. N'ensigaza ppeya 2. N'ambuuza kati ezo ppeya 2 ze zigenda okutambuza. N'ampitira neighbour we ne ppeya zange 2 n'azikola ki? N'azitwala. Kati nga bamanyi bino ebintu abantu bwe bajja eno ewaffe beedisigayizinga. Kati ye musajja wattu yali anyumya biboozi bye okusinziira ku ssanyu lye yali akoze eki? Lye yali afunye. Naye byonna nga biwedde, Profesa yatugamba n'agamba ensi eno si nnyangu ya kugeraageranya. Omwana omulenzi anyumizza nga tuli wali n'alaga essanyu ly'alina olw'okuba yatunze ppeya 10 ez'amasuuka. Naye nga nze sisobola kuvaayo mu lwatu n'ebbeetu eryo njogere nti ate nze maka malamba ge gaataasiddwa. N'agamba kale mu mazima nnina essanyu. Likubisaamu eri omwana oyo emirundi n'emirundi naye siina na bbeetu liraga ssanyu lye nnina. Naye bajjajja nkole ntya? Kati awo n'annyonnyolwa nti yali ateekeddwa okukola obusawo nga bajjajjaabo bwe baabukolanga. Era gye byafundikirira Profesa yakkiriza. Era bwe yatandika obusawo buno bingi gy'ali ebyasobola okutereera. N'obulwadde obwali bumubuza otulo bwawona. Era n'obulwadde bwa famire ye obusinga obungi bwawona. Kale njagadde mumanye nti empewo bwe ziba zikubanja zikuteekako akazito. Naye ng'akazito ako kakuleetera kukkiriza nti mu butuufu okkiriza nti ogenda kukola obuweereza. Singa akazito kano kaba kagaanye, empewo zireeta ebirwadde. Ebirwadde ebyo ate era munnange obirwala. N'otambula abazungu ne babibulwa, n'otambula amalwaliro ne gabibulwa, n'abasawo Abaganda bennyini ne balemererwa okujjanjaba olw'okubanga empewo zikutaddeko akazito. Empewo zino nga zikutaddeko akazito, ekyalisinze obulungi kukkiriza ne weewaayo n'ogamba bajjajjange ŋŋenda kukola naye nkoze eki? Nsaba mumbuulire we nnina okutandikira. Kubanga ebbanga lye tumala nga tugaana ly'ebbanga lye tumala nga tubonaabona. Tubonaabona nnyo lwa kugaana. Kugaana bugaanya ate nga nababuulira ne mbagamba nti oluusi ogaana naye nga ne ky'ogaana tokimanyi bumanya. Nga tokimanyi buki? Bumanya. Nga osaanye okimanye olwo ogaane ky'otegedde. Naye oluusi munnange tebiba bizibu ate nga bw'olowooza. Ne bajjajjaffe bano tebaagala nnyo kutuluma kutuuka ku ekyo naye baba tebalina kyakukola okuggyako okutuukiriza obuvunaanyizibwa kubanga eri gye bali buba buvunaanyizibwa bwabwe okulaba ng'embeera eno esigala etambula mu nsi. Obuweereza bwabwe buno nti busigala butambula mu ki? Mu nsi muno. Ekirala ekireeta obuzibu kwe kwebuuza mu basawo bano be tutambuliramu. Si bokka. Empewo zisobola okukuluma n'ogenda katugeze ng'ewa pasita ng'eyo n'omwebuuzaako. Pasita n'akitegeera n'amanya nti kaakati ggwe ekikuluma buweereza bw'abantu. N'akulaga nti obuweereza obwo olina kubukolera wali mu kyaki ye. Era n'akuteekako n'obukwakkulizo bw'onoova wano tojja kufuna mirembe, tojja kukola ki?
naye nga ye ategedde nti gw'otuddemu omukisa gw'obuweereza otuddemu entonekeze y'obuweereza kati n'atandika ate kukozesa bukozesa. Ekyenjawulo ekibeera mu kino nti obukola naye naawe olina w'otuuka n'owulira nga waliwo ekibulamu naye nga tosobola kifigaringa out kiki ekikola ki ekibulamu. Kale obeera mu kyaki eyo ng'ebinaabaawo gw'obiroota nga gw'osabira abantu abajja nga gw'okola kubanga bakuwa ekifo eyo gye bali mu bifo byabwe oba mu misigiti oba wa naye nga amazima ag'enkomeredde gabeera bwe gatyo. Kale ggwe obeeraawo nga weenyumiririza mu kuba omuganzi ew'oyo abakulembera naye nga amazima obuweereza obwo oba obukyusiza ffoomu kye kyokka obwali okuba obw'omusabo n'obuzza mu kyaki munnange. Kale ebiseera ebisinga abantu bwe batyo era bawangaala ng'awulira ayina ekika ky'essanyu ekimubulako ky'atayinza kunnyonnyolwa. Bw'ogenda mu basawo Abaganda n'oweebuuza bajja kkubuulira, bajja kkugamba nti ggwe oteekeddwa kuba muweereza ekika eky'omusawo Omuganda. Lwakuba abasinga balina ettima tebajja kikugamba bwe batyo, bajja kkuwoleza bajjajjawo bakubanja bajjajjawo bakubanja tebajja kkubuulira kituufu ky'oteekeddwa kkola. Si bonna naye abasinga obungi batuulira obuweereza bwa bannaabwe. N'akuzza omwo mu mbuga atandika kunozanga ddagala bintu ng'ebyo kweggamba kuweweezaako buweweeza mbeera naye nga waalibadde muntu eyeetongodde alina kye yeekolera ku lwa bajjajjaabo. Abalala kugenda ku basawo ab'ekiboggwe abatasobola kunnyonnyola nsonga nnambulukufu ebeekuluma nga nabo bennyini bibasusseeko. Tukirabye enfunda nnyingi ng'abantu batubidde mu bizibu olw'okuba abantu be beebuuzaako si bamanyi mu ekyo kye bakola. Kale nno bwe tumala okumanya obuweereza obwo ne tubutegeera kyalibadde kisaanidde tukkirize nga ye siteegi esooka tukkirize nti tugenda kuweereza era tusabe harmony okutabagana wakati waffe ne bajjajjaffe bwe tutyo tusobole okufuna okwanguyirwa tumanye nti tugenda kukola tukole ebyaffe ate tukole n'ebyabajjajja nga tewaliwo ludda lunyigirizibwa. Naye buli lwe tugaana obugaanyi tunyigirizibwa. Nze nabagamba zino ensonga ziringanga ow'amaanyi ng'akukutte. Ow'amaanyi bw'akukwata katugeze kyuma roboti ng'eyo n'ekukwata bw'eti mu bisekese by'emikono. Singa otandika okulwana ovaawo na binuubule kubanga tegenda kkuta. Tegenda kkuta. Egenda kusigala ng'ekunywezezza. Kati ogenda kufuna ebinuubule ku mikono okoowe kweggamba ekiseera kituuke eky'okkuta nga mutuufu naawe tokyalinamu yadde agasituka. Kale kyalibadde kirungi roboti bw'ekukwata kakkana. Ogonde okkirize omanye nti bw'eneekuteera ojja kuba oyinamu waakiri agafubutuka emisinde ogende weetaase. Y'embeera bajjajjaffe gye baatuteekamu. Bino byonna si bwe byali naye munnaaye busungu balina obusungu ate naffe oluusi babutusiiga kati ne tujja twenkanankana nabo obusungu ne tulowooza nti tusobola okubenkana ne tufubutuka ebigambo bingi nnyo. Abalubaale mufubutuka ebigambo ebizibu ennyo ne muvuma empewo zino ne muzirangira nze nakutta nze nakola ki nja kujja amalaalo ago nga kuba emiggo banaye n'olaga obunyiivu obwa buli kika naye weebuuze ani gw'onyiigira. Gw'onyiigira yanyiiganyiiga dda emyaka 2 n'okusoba kati gw'ojja mbu weefudde ow'obusungu ogenda mmukola ki? Kati bw'omala okizuula nti olina ky'ogenda kumukola lwaki tokkakkana n'okkiriza guidance n'akukulemberamu n'akulaga ekituufu ky'olina okukola. Bino byonna mbibayigiriza tusobole okuyita mu bulamu buno nga tetulina bulumi bwa kitalo obwo, nga tetulina bulumi bungi. Tusobole okukola obuweereza bwaffe. Oba lubaale akwagaza kutuula oweesenga ye bwe yaweesanga okole eggwesezo. Kola eggwesezo yiga bwe babikola. Osobola okulekawo abaana nga bakola. Genda mu ofiisi yo okole obwa manager okomewo olweggulo olambule eggwesezo lyo
oba oweesezaayo effumu, Lubaale ajja kusigala nga musanyufu ng'alaba omulimu gwe gukola ki? Gutambula. Bangi kati bakkiriza era mu buweereza buno mbakakasa nti tulinamu abantu bangi okwawukanako n'emirembe giri ate kati tulina abasomye bangi era ng'ebintu bino babitegeera bulungi. Tulina abantu abali reliable b'osobola okugamba nti oyo nsobola okumwesiga olw'okuba nga yakkiriza nga yekkiririza nga sigamba nti bakase mukake ate ne baba bamukaka ya reasoninga n'akkiriza. Owulidde? Kale bannange mulayikinge musubscribinge musharinge tutambuze obulamu buno nga tebutukaluubirira bwenkanidde awo tukole bajjajjaffe be batwagaza era bwe kibanga ddala buweereza bwa busawo Buganda si bwe batwagaza amangu ddala nga tumaze okukkiriza tujja kumanya nti nze Lubaale yali ammanjizaako bubanjiza so yali tayagala nti oba ntuule mu ddiiro era yali ammanjizaako kumukola era olwatuula ne tukola Lubaale nze munnaye nawona. Ekyewuunyisa nze Lubaale gwe yali aluma saalinyibwako na mpewo neegi n'emu wazira obulwadde bwange bwawona Lubaale n'akwata oli baaba waffe ate weewuunya oli gwe yakwata nga talinyibwangako na mpewo neegi n'emu. Ffenna abaali balinyibwangako empewo tezaatulinnya bwe twatuula okukola Lubaale ate zaalinnya oli gwe twali tetusuubira na kusuubira era kati ewaffe ye Ssenkulu. Munnange bwe biba n'essaawa eno osanga abaana baagala kutemaŋŋana gundi yabba empewo zange nedda tezaali zizo zaali zikubanjirako bubanjizi mukwano. Naye sooka weebuuze ku nnuma gye zaakulumamu ddala ddala ozaagaza ki? Bwe kibanga mwatuula ne zikwata oli era ne ziraga nti oli gwe zikutte lwaki tosaba mirembe n'ogenda obeera n'emirembe gyo? Naye mubeera awo munyumirwa kusinda nga bwe mwewaana mbu oliko empewo, kusinda nga bwe weewaana nti oliko empewo. Lwaki osinda? Tolaba nga kisingako ng'oli mulamu ng'olina by'okola ebibyo okusinga okubeera awo ng'osinda businzi. Kale bannaye ebintu bino twongere okubiyiga era tubimanyise ne bannaffe. Nze nkakasa bwe tunaabeera awo nga ffenna tuli bamanyi mu kye tukola obulamu bujja kutwanguyira. Mwebale nnyo, mwebale ddala bamikwano, akuume.